Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi era ekiseera kyonna. Mr. President, kitalo nnyo. All protocol observed. Bafoot soldier, people power, our power. Nze njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssegirinnya. Kubanga Ssegirinnya obulamu bwabukozeseza okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Ate ng'era niwe yali nga yakavaamu okuwangula okufuuka member wa parliament, teyalekera okulwanirira ddembe ly'abantu. Baamuleeta ekitalya olw'okwekalakaasa ng'akutte ekipande ekiriko free all political prisoners. Naye era bwe yajja mukomera yasigala ng'alina amaanyi ng'atuwa essuubi. Era musajja wa lwali, kwegamba mukomera omuntu akukuba olwali bagamba abeera kukolera obusibe kubanga akuyamba okutambuza obudde. Ssegirinnya yali bw'atyo. Naye njagala kino ffenna Bannayuganda tukitwale nti Museveni yasse Ssegirinnya. Ate ng'era ffenna tukimanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Bannayuganda twetaaga okulekeraawo okusaagasaaga mu buli nsonga. Twetaaga okutandika okunyiiga. Batukola ebintu ne tubitwala ng'ebyolusaago. Omwana n'afiira mu ddwaliro ne bavaayo ne bagamba nti emmese yamulidde. Abantu ne batandika okuseka obusesi. Ke kaseera tutandika okunyiiga. Kasita tutanyiige, abana abasajja bagenda tutekinga for granted. Ke kaseera tunyiige, tebagenda kubanga batutta nga tutunula butunuzi. Naffe ke kaseera tubeeko bye tukola. Okitegeera kubanga teri muntu abeera ng'alina monopoly ku brutality. Tosobola gamba nti gwe weka asobola okutta abantu. Naye tukuuma buntu bulamu, tunaabukuma paka ddi. Twetaaga naffe tumeekemu. Twasalawo okubeera ab'emirembe, okukozesa emirembe okulwanirira eddembe lyaffe. Naye essaawa yonna naffe tujja kumenka. Museveni lekeraawo okututtira abantu. Ssegirinnya mwamukuba eddagala, n'ajja mu kkooti n'abalaga ebiwundu by'empiso nga bamukubye eddagala. Kebeere system ya judiciary nayo etuliddemu olukwe. So Bannayuganda tuli ku lwaffe, twetaaga twebereremu ensonga tuziteekemu amaanyi. Ssegirinnya waavudde wamerukewo Bassegirinya basukka omutwalo. Kubanga Ssegirinnya yakozesa ddoboozi lye okulwanirira Bannayuganda. N'atakoma akozesa ddoboozi lye n'avaayo ku social media n'ajja ne ku ground n'akola omulimu. So Bannayuganda tuve mu comfort zone kubanga Uganda tuli bubi nnyo. Bye bagamba nti baleeta otulo tugenda kusasulira bbeeyi yenkana etya. Abantu nga bafa temuli ddagala malwaliro, enguudo embi, abaana amasomero gonna mafu. Kwegamba system yonna nfu. So Bannayuganda twebereremu keekana akaseera naffe tugambe nti kimala. People power, our power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaziza nnyo muganda waffe Nubian Lee n'ebigambo ebyo ebikambwe mu byole. Ssegirinnya ekyalaali kiri nti mwena muteekera bulungi bwe bamukuba empiso n'ajja mu maaso ga kkooti n'alaga ebiwundu empiso n'alaga byebamukola ng'agezaako okusaba beeni agenda afuna okutima. Naye omulamuzi teyali wa kisa gy'ali n'amuleka mu budde. Era okuva olwo omuntu yenna ng'osudde ekisumuluzo kye ky'emmotoka, Honorable Aisha Kabanda yakirina, bweweekebera nga tolina kisumuluzo kya mmotoka nga kiguddeko, tuukirira Honorable Aisha Kabanda. N'okujja mukomera bamukwata lwakubanirira ddembe ly'abasibe olunaku lwekalakaasa ekipande nanyini wakyakirabye ne bamukwata najja era we yatusangayo n'atunyumiza embeera eyali waggulu. Asudde ekisumuluzo ky'emmotoka ntuukirira ndi wano ku stage waggulu, remote y'emmotoka
naye nga so Segirinya we yajjanga era bagamba Mr. Abu natwa apuletizo nazonna era n'agamba ensonga yali akyagiriko okulaba nga bayimbula bamumakomera kati Segirinya omanyi musajja abadde musajja walwali era nga mu mboozi timubeera munaku naye n'abaakulyamuseka so mu ngeri emu oba endala yatumunyanga mukomera kati kitagenda kwerabirako omugenzi mujjukirako kikisobola kumwerabirako yali omwagala nti yali bloga yalaga nti osobola okozesa social media nebeera ne impact bulamu bw'abantu naye nga ye tagikozesa kubalwala agikozesa nsonga ziri ezikwata ku bantu so ekyo kisobola kukyerabira ku ye era nga nsaba babuloga okusinga okudda ku lwali okuzaala bwawe nakunespago mubeere nga mugera ku nsonga eziruma bannayuganda kubanga n'ensonga eziruma bannayuganda tezigatta bangi mukulowooza nti nomugenda kujja muleeta ezidaivasion mugule ebintu ebizalawo mubeera mumenya emitima gy'abantu bangi era ensi ebalaba ate ensi gyeyerabira ne social media gyeyerabira nebina birina kuba ku social media bimala ne bikomawo so social media ikozese okutunuya Segirinya engeri gyagikozesa omukezimbe gy'abannayuganda twegaseeko meya Segirinya Muhammad Mukama amusonyiye byonna byonna byamusobako ate ekyenjawulo kirina ku bantu abalala between me and Segirinya Muhammad ani abigyeko katufune obusimu atubulyawo badde sabo ogira otuobusimu ekyenjawulo kyolina between me and Segirinya nti Segirinya tuzaalibwa wamu awo butale Kinyerere era twasomera wamu nze nali mu secondary nga ali mu primary era Segirinya student wange namusomesaako ebiseera bwe gamumanyi nti amasomero g'omubyalo tewaliyo nnyo basomesa bangi baive emyaka gyemabega nga abaana bali mu secondary batusindika tujja tusomesa abaki aba primary baali mu senior 3 na Segirinya bali mu P4 so era muyizi wange naye yali musajja mukujjukujju nga Segirinya mubeeranga bonojja mu kilaasi n'atuuka leeti ogenda okutunda koza Segirinya kubanga engeri yali stable nyongera mumanyifu ng'ayo eri asalaasala ffena ali mu kutunda eno muli mu kusoma yakola ki yatunda makikulaga nti yava dda nga ali creative ate abadde strategic mu byakolamu ebintu nti yesobola kumwerabirako wano gyo bamala okunonda kuba meya Kyengera Town Council Segirinya yali mu kalulu kange kati tumala okukabala ne batugamba waliwo abayaaya batulimba mugende ku Town Council kuba nali sirinayo nti bagenda okulangirira Segirinya nanga bakulimba baagala kukwata nanteeka mu mmotoka ye nanvuga nantwali Wakiso nanga abalangirira ludda Wakiso yalugenda okutuuka ewakiso nga gyebakola ki bwe twatuuka ewakiso Segirinya ne bamukwata olwokuba yakoze eki yategudde yabategudde wali balina okunkwata ye n'abakola ki natta ddiiru yaabwe so mu bufunze tugenda musaalirwa nnyo nti ye muntu abadde patriotic ate ng'ali hadiwake nti omuntu yafuna sente z'emmotoka n'asalawo azimbemu malwaliro akolemu kagamba abadde asinga prioritizinga public interest ye bwe yalondebwa teyetwala mu bbanga nti nga MP mbeera eyo nti ndi Mutaala yasigala ku ground n'agamba kambeere nga abantu bange nkyalimawo so abantu b'ekawempe mbasaasidde nnyo nnyo mugenda kumusaalirwa nnyo kizibu nnyo okufuna omubaka alinga oyo Segirinya ate era n'abantu b'ewaffe ab'Ekinyerere Kateera Butale namwe mbasaasidde nnyo tusabe Mukama ebyamusobako byonna byonna bimusobako